abali ku desktop tubagala nnyo, abali ku desktop Ege Media, bali ku Tish TV, Testimony TV gyonna emikutu mwebale kubanga ate mutugoberera. Olunaku olwaleero tuzze banga libadde ddene tatulaba wano manya tuli eri ku Testimony ne Tish. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuliza ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo omutukuvu yange ofuge era otukulembere mu Kristo Yesu mwana Katonda munatusabidde, amiina era amiina. Olunaku olwaleero waliwo amawulire agayitingana ku mikutu egy'enjawulo, ndowooza naye wagalabyeko, ag'okubanga nti authorities oba ab'obuyinza ne companies ez'enjawulo bakunyiza oba bali kukunya oba baagala okumanya ssente eziva mu mawanga ag'enjawulo okubanga teziyingira mu buweereza obw'omutundwe. Abantu bangi buli omu ayogedde byayogera, naye nze nnyinza okwawukanako n'abantu abalala. Oyinza obutaagala komenti yange oba enjogera yange. Ekyokera ddala njagala mukimanyi nti ekkanisa eri under attack. Ekkanisa yo erumbibwa oba eri mu kulumbibwa, okitegeera. Ate Kasaani akozesa abantu bennyini abeefuula okuba nga ate nabo bali kitundutundu ku mubiri gwa Kristo. So n'ebisingawo bijja kujja. In fact abantu b'emutundwe bazaamu amaanyi n'obbagumya nti n'ebisingaawo bigenda kujja. Sitaani ajja kukola kyonna ekisoboka. Sitaani kyayagala, omanye amakanisa amalala gonna ogalaba yagateekateekako dda enziro, gonna yagateekako enziro, okitegeera. Kakati Sitaani ayagala enziro gy'ateeka emutundwe, enziro ekyabuze. Kibala nti apanga buli ekyetaagisa kyonna asobole okuba nga akola ki awantu awo mbu abantu babeerewo question mark. Naye nze abantu okubanga bawaayo ssente zaabwe ze sikirinaako obuzibu. Ekisooka si zange, zaabwe. Ekyokubiri, omuntu agenda owaayo nga alaba ayambiddwa, ng'alaba ayambiddwa, tebamukase. Those people are not forced. Alaba ayambiddwa. Naye waliwo omuntu gwe nadde ndaba n'agamba nti lwaki ezo ssente zonna zibeera ku akawunti zino MTN z'Airtel zigamba ssente zirioko nnyingi nnyo ate tebaziggyako. Ssente zirioko mpitirivu mbu zigenda okwera ssaawa 6 nga limiti etuuse essimu z'erina okuba nga erisiivinga nga ziweddeyo. Kagamu n'agamba ezo ssente zonna kyebagamba ku kyakyo okwo tekuli banaku, tekuli bantu abali awo nga azaawo ekimuleese enjala nga talina na kyakulya, naye ssente ziri okwo ku akawunti mpitirivu. Ankubuulire ebyo gundi yabyogera ono Yuda Isikalioti, ono omukazi we yagula amafuta ag'ebbeeyi n'anaaza Yesu. Yuda Isikalioti yagamba atya, ssente ezo zisinga ze mwononedde mu mafuta ge twali gatunze ne tugabira abanaku. Yesu n'amugamba abanaku baakubeerawo era ogenda balekawo. Kakati abantu abeetaaga bangi. Aye akubire nti woonootandika ekyo ogenda kubanga gundi church settings nti bagenda kujjawo nga si kusaba wala nga bazze weebwa. Ate ekyokubiri, wali abantu abamu bakola ebintu nga si bakamera. Nkyanikibwa ekiri mu Matayo nti ogaba ng'ogwa kkono tekutegeera gwa ddyo kye gugabye. Kati abantu abamu tebagabira mu kamera. Ye tagenda kujja. Kakati abo abagaba we bati baba banoonya badonaazi, babanoonya. Naye wali abantu abamu nga akola ebintu byeyo ng'agaba ayamba naye nga tagenda kukubira amasimu, tagenda kuyita NTV, NBS biki bale mujje nina charity gye ngenda okukola. Kakati nze yosera nti excuse eri awo okuba ng'oli alina ssente z'empitirivu ku akawunti naye abanaku tagenda bamalayo ku nsi kuno nti agenda baliisa bonna. Ate ekyabawo kyekisinga ekintu ekirala, abantu okuba nga bawaayo ssente zaabwe, ezo ssente zaabwe. Kubanga omuntu abanga takoze eki takwatiddwako sera lwaki aba awaayo, era omuntu aba amala kuba nga akwatiddwako n'asooka awaayo ssente ezo.
Muntu ndo sisi ekifo kirimu manipulation nti oli bagenda mulagula ndaba kino kibaka ekiyole kitwale nti awaayo lwekyo bali bayigiriza bakusomesa ali gwola nga bikukolera Katonda akuwadde omukisa oli omuntu wadde okuwayo zonna zayagala zize kati nze ndaba n'olukwe lwa sitaani lwakuba abantu abamu mulabira wano mulabe sitaani akola ki agala kubaako nziro gyateekawo muno mu Uganda tulina ababbi ab'enkukunala bayitirivu tulina abasumba abakomediyani muno nga basolooza ssente kiro na misana simanyi za satellite simanyi za penta biki baali babakwestionize kuba authorities zaali zibaleze nabo balina amasimu sindika kuno sindika kuli yoba mutundu obuweereza obusinga obugagga mu Uganda oba okulisivinga ssente naye ate ministry nalaki tebazikwestioninga so buli omu alina view okusinziira era buli omu alina endaba gy'alabamu ebintu abaana bagamba nti omuto gy'amanyi enkuba gyekola ki enkuba gyetonya era naye nekirala njagala nti we mulabanga abantu nga sitaani ataddewo nnyo olugalo manya waliwo ekyama ekiri awo ekikusike so bino byonna byakudiscouraginga abantu kubajja ku mulamwa omanyi kati wetutuuse ne Kenya ndabe baleese etteeka gavumenti ezaagala kuregulatinga gundi religious institutions zonna Kenya nalabe nga bishopu baayo batandise okuba nga bawogana batandise okuba nga bakekema Kenya nayo Rwanda wano wanti kyo Rwanda kyo kyaggwa so ebyo bigenda beerawo. In fact, this is the beginning. A lot of things are going to happen. Bingi ebigenda okuba kakati kiri eri gwe mulokole okumanya kyewakkiriza onobeera omulokole wa social media buli ekijja nga you consume era sitaani agenda kumalamu amaanyi olekere kukola kyoteekeddwa kukola nobeera omulokole amanyi kyoteekeddwa okuba nga okola nebakola ki kuba gwomanyi Katonda gyakujje gwomanyi lwaki owaayo teri mulala amanyi gwokwata sente zonna z'olina n'osindika eyo olina ensonga yo lwaki owaayo aye kimbaka ekira nti muntu nesiwe wantu awaliwo okulagula okusuubiza ebintu ogenda kubeera kino ogenda kola kiri ogenda kola kiri nti omuntu awaayo akyamuse lwa bunnabbi bali basomesa nakuyigiriza kusaba so akati bw'obanga oyize ekyokukola nga n'okusaba osabye Mukama n'akuwa omukisa akati oli tosaba mugamba nti ate towaayo era omuntu analaba nga tebimukolera era ajalekerawo okuwaayo naye bye binaakoma okuba nga bibakolera era they are going to talk that so allegations nyingi era intercessor b'emutundu emirimu giijo twali awo omuvubuka ajja nadduka ne sente za pasita biri awo byonna tuli awo TV nefuuka TV akati sente simanyi mpitirivu eziva ebweru Western Union zibiki I don't know nze manyi mulimu institutions nyingi ezifuna sente okuva ebweru nga ate teziri questionable. Besides that, tulina namuno makanisa mangi nga nago gakola ebyo ebya collecting money online. Ate bali tebakukaka. Bali bateekawo nnamba. Ne bagamba naagala okusupportinga obuweereza. Bagala okuyimirira ku lwa leediyo ennamba ziizo. Abakukase ekizibu ekimanyi kye tulina kati sitaani kyagala olaga ekkanisa nti wobeera ku katuuti oba nobeera ku online okunogera ku ssente mbugo oli mufere. That's the problem. Bugoli musufere. Nego manyi sente ze spending ezo services oziteeka online manyi expenditure. Ate bebe tutalaba abalokola abamu abato abagenda okuwanga boogera nga abense bali kwogera. Do you know how much they invest? Okuyimiza ministry si kyangu, let me tell you. Si kyangu. Ate nga services ziri online 24/7. Akati omusajja oba yeerira sente ze yeeriire Mukama amuwadde omukisa gomanyi avudde n'obuweereza oba ali ezize Mukama yazireese ng'owuliddeko agenze ne poliisi emutundu nti baamubba ssente
teri. So sayingira nnyo mu bintu by'abanene naye tulina kutulira Mukama ng'ekkanisa. Nizogayo kiriwa Musumba Tom naye ate tusobola okukyanga naye Mukama akuyimusizza nekibeerewo the same thing it happens to you. So saagala tukitunuulira at a personal level. Manyi wali abalokola abamu abasanyuse dda bangi bali bagamba omusajja batubuulire sente bafuna nyingi kiki gye bali naye kankubuulire gwoba okyaliko ekikyamu ne banakukwasa mutundu naga giddukanye yiyo omwezi gumu eba egudde nga nanto tebakyaliyo nga nesente tokyazirina. So it's a grace. Bantu bangi balina obuweereza ku online naye nabeera okwo nasaba emitwalo 2 ne bamumma. So omuntu okuwaayo ekisooka kiba kisa, ekyokubiri aba alina kyazudde mu buweereza obwo nga kirina kyekimukoledde. Okitegeera naye naye abaweereza b'emutundwe especially ba intercessor bambi muyimirire temuggwamu maanyi. Ono mulabe tasobola. Ekkanisa yasimbwa ku musingi gwa Kristo. Nze siri kuwolereza muntu. No, I'm not advocating for anyone. Naye amazima googerwe nti ono mulabe era mwababirabira mu mubiri era mugenda kusigala n'ebyo ebiboozi byammwe bwasigala nga munyumya ebyo era nga mudisikasinga ebyo naye ababirabira mu mwoyo bamanyi nti ono mulabe ye obuweereza abwagala abulumbye. Fakti wetunulira ku Zimu Ministries eziyimiridde mu ggwanga nga tetutaddeemu bya mpalana tetutaddeemu bya envy nugunaki. Obuweereza buyimiridde obuweereza butagala osangamu zivulugu allegations wadde buli buweereza bubeera ne challenge. Let me tell you, buli ministry erina challenge zeyitamu naawe gy'osabira eyo waliwo byolaba nga tebitambula bulungi oba waliwo byowulira bibogera ku buweereza bwamwe nga tebitambula bulungi. Ebimu biyinza okuba bituufu ebimu nga si bituufu naye ebyo byonna birina bisuubira kubanga Sitaani omulimu gwe kwe kubanga alwanyisa obuweereza obunywedde obuweereza bwa Kristo gwe mulimu gwe. Ye buli waalaba ekigenda maaso eky'obwakatonda sitiiru alina okubanga ate akirwanyisa alabire eddala nga ate akiteeka wansi. Tekijja era mwaba abayimirirawo ku lw'obuweereza. Let me tell you, obuweereza ennaku zino obuweereza buyimiriddewo ku support eri abantu. Nagambye nti support eno wali abamanipulating n'alagula biki n'abajja mu sente naye bali nedda bali tebalagula tebakola ki tebakaka gwe mwennyini gw'amaanyi. Ate bw'otawaayo teri agenda gamba tukulabye gwe towaayo ate ng'ofunye omukisa mu buweereza buno tukulabye towaayo waayo otawaayo by'ofunye bigendagenda sibiwulirangako. So tuleme kulabira bintu mu mubiri, bintu bino tubirabire mu mwoyo nti nakino kigenda kuggwa kuba kijja kuggwa Katonda teri kimulema. N'ekirala kigenda kujja kigenda kujja kuba Setaani w'omuwangula leero takutta yapangudde kamuleke nedda. Keeping on trying each and every time aba agezaako alabe ng'era akufuna. Setaani olunaku lwali kutawula olunaku lwolesa omuka ogusemba newobeera ku kitanda ng'oli ku oxygen abeerawo awo ng'agezaako tomanya ayinza okufuna finally. Okitegeera? So that's my view. Engeri gye ndabamu ebintu discussions ziri nnyingi nnyo ku social media kyebangambye nti ze yange liyinza obutakwatagana nnyo n'ey'abalala engeri gye bakolamu analysis yaabwe n'engeri gye balabamu ebintu. Tosaleeta musiraamu bw'akola analysis ku ekyo, tosaleeta mukatuliki, tosaleeta muntu yaggwa bw'akole analysis ku ekyo. Newaba mulokole naye nga teyajjuzibwa mwe yasitira agenda ku analysis ye nga weetyo eri matankane ng'ampale z'aba 7. So simanyi gw'oba okiraba otya ojja tuwa comment yawo mu comment section
nenze kyawo bagamba nti lukwe era Sitaani akyaluluka ayagala kubanga afuna ebbala lyateeka ku buweereza bw'emutundu naye abaweereza b'emutundu ekimanyi bayimiridde era nabo babiraba mu nsi ey'omwoyo era we bali okubanga bayimirira okulaba nga embeera eno esitookingwa kale sigala kubanga nsukkawo wano njagala basiibula tujja kubaga tetutandikiraawo kama tukwebaza kubanga oli mulungi tukudiza ekitibwa n'amatendo jangu ofuge era olabisibwe mu bulamu waffe bonna abalaba tubanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amiina mugala Jamiru mbadde okuba ate nga nkutwalira ddala mu maaso tusisinkane omulundi omulala shalom.